ekya Federation of Uganda Trade Association basiimye Pulezidenti Museveni ne gavumenti okutwaliza muno okubawuliriza netereezeze mu kumbeera ezaali zibanyigiriza ekintu ekibayambye okutambuza obulungi mulimu gwabwe ogw'obusobozi byogeddwa ssentebe wa FUTA mu ggwanga John Kabanda mu Luganda Muli lwatuza kuvisa ekibiina mu Kampala. Konteyina z'abantu zajja ne zikwatibwa ezisoba mu 9. Enforcement yali esusse okukola ebikwekweto nga enyigiriza nnyo abasuubuzi ekitagambika nakyo kyali mu mwaka guno. Ategeeza nti omwaka guno gwatandika mu kusoomozebwa omwali ensolo z'emisolo empya efuleze kyokka bayogerezanga ne pulezidenti yasobola okuyimiriza enkola n'okuyambako mu kutema lya abasuubuzi yali ekwatiddwa ku nsalo. Omukulembeze w'eggwanga tumwebaza nti ezo twazirinnya ku nfeete n'azijjawo n'azisitookinga. Ebikwekweto ebyali bisusse ebyo nabyo omukulembeze w'eggwanga yabijjawo. Kyokka Kabanda alaze okwenyamira ku tteeka eddambika bannannyini mayumba n'abapangisa kyagambye nti olw'obwayiro bunyigiriza ennyo omupangisa. Lyamuwa amaanyi mangi kati ate ne linafuya nnyo n'omuntu amuwa ssente. Oluvannyuma ennyo bajjamu obuwaayiro obufevali ngaffe ng'abapangisa ne bateekawo amateeka ga musibya byali agasobola okukwata balandiroodi. Y'ensonga lwaki kati batubbibwa nga naye batubbira mu mateeka ge beekolera bo bennyini.